Gyako Akawuuwo. Nga tukyagenda mu maaso n'okulambuza ekika ky'abantu abajawalazi abawangalira mu ggwanga lya Buyindi, twongedde okukuwa ebikwata ku bantu bano. Abantu bano bazaala abaana batono ddala, wabula nga bano banguwa okubejjako olwo ne batandika obulamu obwabwe, omuli okwefunira ekyokulya wamu n'obuyumba obutini mwe basula wamu ne bannaabwe nga bwe benkana emyaka. Abantu bano baganira ddala okuva mu bibira bye bawangaliramu okudda ku lukalu, awali abantu abalala abawangalira mu ggwanga lino erya Buyindi. Abajawalazi bye bimu ku bika by'abantu abayitibwa aba Centenaries people abawangalira mu ggwanga lino erya Buyindi wabula nga baddugavu mu langi, abaggyibwa ku lukalu lwa Africa emyaka egisoba mu 1000 emabega. Gavumenti y'eggwanga lino yagaana okuteekawo enteekateeka ey'okukulaakulanya abantu bano nga yeekwasa olw'embeera zaabwe ez'obutayagala kwemanyiiza bantu balina nkulaakulana mu ggwanga lino. Lindirira ebisingawo ku kika ky'abantu bano ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ejja ne Mutebi Mahadi mu katundu kano aka Lambula naffe. Indian official was willing to be interviewed. Included in the vision of the Indian agency responsible for the Jarawa is to discharge its duties and responsibilities on behalf of India and the world to this unique heritage by conserving the ecology and environment to enable the indigenous people to live as per their own genius. But the temptation